Kisaawe ky'eggwanga ekyennyonyi wali Entebbe kyewandibadde oyita Entebbe International Airport. Akatambi koolaba eddakiika eno mukwano gwange we kakwatiddwa olunaku olwaleero. Omukyala ayambadde enkoofiira wamu n'ebyambalo ebiddugavu yenna. Oyinza okuba nga bw'omwetegereza oti tomulaba engeri gy'abadde atambula ng'atunudde wansi n'okugezaako okubeera nti feesi ye tagyerambya bantu, wabula era ababaddewo basobodde okuba nga bamutegeera weewowa olabidde akuba kajjambo olw'ensonga waliwo omuntu agezezzaako okuba nga amukoowoola n'amugamba nti maama Kampala at least tukubire ku kajjambo, wabula omukyalo ono abadde atambula mu ngeri y'okukakasa nti tewali nnyo amwetegereza nakutegeera ani omutuufu nti abadde ye. Omukyala gwe njogerako ku screen ye Shamim Malende, omubaka wa Kampala, the outgoing and the incoming. Oba okitegedde abadde omubaka wa Kampala ate era nga yagenda okufuuka omubaka wa Kampala. Omukyala Woman MP Shamim Malende olunaku olwaleero oluvannyuma lw'akabanga nga bangi bamunoonya tebamulaba era nga beebuuza ddala wa gye yalaga nga ne ku mukutu guno ogwagaliwo gye buvuddeko omwezi nga gumu emabega twarraninga emboozi eyali egamba nti where is Shamim Malende. Kati nno Shamim Malende njagala okutegeeza nga nakusa omwezi 6 Mayi 2026 olunaku olwaleero akomyewo mu ggwanga mu butongole, wabula Shamim Malende wakomeddewo nga ababaka ba parliament okulayira kwabwe kwa wiiki ejja. Nkiddamu Shamim Malende okubeera nga akomawo mu ggwanga akomyewo ng'ebula ennaku ntono nnyo okulayira kw'ababaka ba parliament kubeewo, wabula okuva okulonda lwe kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 Shamim Malende n'alangirirwa nti awangudde ekifo ky'obubaka bwa MP obw'omukyalo obwa Kampala. Teyaddamu kubanga akubwako liiso wantu wonna, wabula olina okukijjukira nti omuntu bw'oba tolayidde obeera tofuuse MP. Kati ekisaanyizo ky'okubeera nti ofuuka omubaka wa parliament oba MP olina kubeera nga olayira. Kati ekisinga okubeera nti kiteereddwako essira kyekyokubeera nti Shamim Malende okukomawo mu ggwanga yakomawo omwaka oguwedde nga kampeyini zigenda kutandika. Abaaliwo olutalo mwalulabako era bw'atyo n'atandika okuba nga alabikiranga mu kkooti ez'enjawulo okubeera nga awolereza abasibe ba NUP. Bwemba mujjukira bulungi Shamim Malende yavaawoko bubi nnyo ne Sauda Madada, wabula we twogerera Sauda Madada mukazi wattu kati ali munda. Baavaawo bubi nnyo nga Sauda Madada ekyali kimuyombya ne Shamim Malende kyekyokubeera nti Shamim Malende yali amaze ebbanga nga tali mu ggwanga, wabula we yakomawo emisango gy'abasibe abaasibwa aba NUP n'agikwata kannabwala era n'atwala obuvunaanyizibwa bw'okubeera lead counsel oba lead lawyer, ate nga obuvunaanyizibwa obwo si ye yali abulina. Era n'emisango egyo Sauda Madada yali agamba nti ono Shamim Malende yali tagitegeererako ddala, nabwekityo nti yali yeepaatiise bwepaatiisi okubeera nga azimbirako erinnya n'okufuna relevance. Bigambo byayogerwa Sauda Madada mujjukira bulungi ebiseera ebyo nga kyajjajje ate oluvannyuma mukazi wattu okwabulira NUP engeri gye kiri nti yali tafunye kaada. Kati ekifaananyi kino kyolaba kyakubwa olunaku abakulu mu NUP we baatuuliza Shamim Malende wamu ne Zahara Luyirika, bano nga baali bonna babbinkana kubeera nti batwala kaada ey'omubaka wa Kampala, wabula gye byakkiranga abakulu bagayizagayizaamuko ensonga ne bagamba wamma gwe leka Shamim Malende ekifo ekyo addemu babeere nga akitwala, era kaadi baagimwongera, era kaadi okubeera nti tewali nsobi yakolebwa Shamim Malende abantu ne baddamu ne bamulonda, wabula okuva lwabadde yalondebwa abadde taddamu kulabikako mu lujjudde kasita yalangirirwa nti awangudde
abantu bulijjo beebuuza aliwa. Kati nno olunaku olwaleero nga 6 Maayi ku kisaawe Entebbe, Shamim Malende amaze okutonnya mu ggwanga. Okusinziira ku mawulire genfuna ku mmeeza yange gategeeza nti Shamim Malende ono abadde yagendako Germany eyo mu nsi y'e Germany okubeera nti afunako ku bujjanjabi obuli beta oba obusingako mu mbeera emu oba endala mukwano gwange. Wabula abasinga eriiso balitunuuliza kubeera nti ekiseera kyatuukiddeko mu ggwanga kyekiseera ky'okubeera nti ababaka bagenda kulayira. Wabula ate olunaku lw'eggulo etteeka li the protection of the sovereignty bill eribadde lisuza bannakampala nga tebeebase wamu ne bannayuganda bonna wamu ne bannayuganda abali ebweru lyagenze maaso n'okuba nga liyisibwa mu parliament. Wabula abamu ku babaka abataabaddewo kubeera nga at least bawezaaweza ku nnamba y'aba opposition n'omukyala Shamim Malende yabaddemu. In fact amateeka ag'enjawulo agayise mu kiseera kino kyonna agabadde geetaagako eddoboozi ery'ababaka b'opposition, Shamim Malende abadde tabeerangawo olw'ensonga physically eggwanga abadde taliriimu. Kati banjawo basinze okubeera nti basonga olunwe. Wabula olina okumanya nti mu kaseera mpawe kaaga Shamim Malende y'omu ku babaka bogenda okulaba nga balayira okuddamu okuba nti beetwalira ekifo. Kampala District Woman MP Honorable Shamim Malende has finally landed back in the country ahead of next week's highly anticipated swearing in ceremony. But as a practicing lawyer, observers question a lot her absence during very, very key legislative moments, including the discussions about the protection of the sovereignty bill that has been happening in the past few weeks. Kale, I think ebya Shamim Malende nja kubeera nga mbyeyitira kutwe mbiteeke ebbali. Wabula yagala okumanya ebisingawo ku nsonga ya Shamim Malende. Ku AGALIWO YouTube channel kuno twakola emboozi eyali egamba nti Shamim Malende aliwa. Olwaleero nkunnyonnyodde nti eggwanga alituuseemu. Wabula wali nakunnyonnyola entambulazi nawa we yali yasemba okuba nga alabwako. Osobola okubeera nga vidiyo eyo ginoonya ku AGALIWO. Kati nno nga tutanudde ebigere ne tubijjako ko awo mukwano gwange, waliwo embeera eyaguddewo wabula ng'embeera eno si nnungi n'akamu. Twesabire ng'eggwanga kubanga birungi si birungi. Ku screen yo omukazi gw'olaba erinnya amanyiddwa nga Juliet Tishabomwe. Omukyalo ono atemera mu myaka 45 egy'obukulu. Mutuuze w'e Kashenshero Town Council. Omukazi ono gw'olaba banange, omukazi ono gw'olaba yagezezzaako okutta omwana wa mujja we ow'emyaka 8 ng'amukaka okumira empiso 46 ezitunga engoye. Empiso ezitunga engoye muzimanyi bulungi. Bw'oba gwe togiine waka at least buli w'otuuka obanga okyali muntu bambi akyasobola okuba nti weetungira engoye, osobola okugenda wa neighbor n'ogisaba kankulageko omwana omutono. Olwo lwolaba lubuto awo baalutunze. Kati mbadde sisobola kuteerawo kifaananyi kijjudde YouTube yandikijjeeyo. Omukyalo ono yagezzaako okutta omwana wa mujja w'emyaka 8 ng'amukaka okumira empiso 46 ezitunga engoye. Okusinziira ku byabaddewo kigambibwa nti Tishabomwe yafunye obutakkaanya n'omwami we, ekintu ekyamuviiriddeko obusungu obw'amaanyi n'okusalawo okutuusa obulabe ku mwana. Omwana agambibwa okuba nti yasindikibwa mu mbeera ey'obulabe ennyo, naye abantu ab'omuliraano beeyongedde okutya oluvannyuma lw'okuwulira okukaaba kwe era be baatemya ku poliisi. Tishabomwe kati akuumirwa ku poliisi y'Emitooma oba CPS y'Emitooma nga bwe balindirira okunoonyereza oluvannyuma lw'okuba nti omukazi baamuguddeko omusango gw'okugezaako okutta omuntu n'okutulugunya
omwana abatuuze mu kashenshero balaze okutya okw'amaanyi olw'obusungu n'ekikolwa kino ekyakoleddwa omukazi ono nga basaba amateeka at least gagobererwe mu bwangu okulaba ng'omwana afuna obwenkanya era n'omusango gugobererwe mu mateeka. Poliisi yagambye nti okunoonyereza kugenda mu maaso era ebisinga birina okutegeezebwa abantu mu bbanga eritali lya wala. Omukazi ono bagenze oba omwana yamumirisa atya empiso but omwana bamututte mu scan amazima munda mu ye ng'alimu empiso ezo era omwana gye byakkidde nga bamusaze ne bamulongoosa era empiso baaziggyemu olubuto lwonna lwabagiddwa wakati ne lutungibwatungibwa ne wuzi. Bannayuganda bannange tebasaaga oba kiki ekitutuusizza wano kibi nnyo nnyini ddala. Nga tumaliriza ow'ekitiibwa Katikkiro we yabadde ayogerako eri olukiiko lwa Buganda, I think mwabadde mugoberera embeera. Obadde okimanyi nti wandibanga owoomerwa enkoko y'oku kkubo naye ate oyinza okubanga gwe ogiwoomerwa kitono okusinga obadde okimanyi nti Katikkiro yandibanga akusinga okuwoomerwa omukyomo gw'enkoko ogwo ogw'oku kkubo. In fact ne bw'aba agwogerako bwogezi bw'ati amalusu gamwesomba. Mwe enkoko eyo gye bookya abaana abo enkoko gye bookya mwali mugiriddeko. Kaakati nze dda nayimiriranga n'endi enkoko eyo wooma bannange. Abo abaana abookya enkoko eyo wo naye kaakati nyina wembeera nembaako gwe ŋŋamba nfunirayo enkoko enjogye gye ngenda okulya leero. Bali abaana tebamanya nakumanya nti gye bagula bagitwalira Katikkiro. Oba kasooli oyo omwokye. Waliwo abakazi abookya kasooli eyo ludda lw'embeera eyo bo tebamanyi nakumanya nti kasooli waabwe ampoomera okukutuka. Mutumya kuba bwe naayimirira mu TikTok omwo abavubuka mujja kunzisa TikTok. Singa babategeka abalambuzi. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno abasiddi omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.